kasubire nti bwakedde bulungi nnyo. Bannayuganda gye musinza okubanga gye muli naddala bali mu diaspora, bali emitala w'amayanja, nammwe abali mu Uganda tubaagala nnyo. Nze Kalyesuubula Kiyingi aka Big Brother Uganda. Ate erya Benjamin, ate erya Jamal, omanyi tolina amannya osula ntebe. Erya Benjamin lya kalulu. Nti lyogere tulimanye. Time yalyo. Kubanga oli ajja kumanya Jamal, asange Kalyesuubula Benjamin. Era mu bracket waliwo manager Jamal. Kizibu ku ballot yani kooteka manager. Asi ku ballot. Ekyo kiri ku poster. Kiri ku poster naye nga Kalyesuubula Benjamin munnankyukakyuka, omutunulizi w'ebintu. Manyi nakkiriza nze nkera ku makya ne nkwata essimu yange oba ne nkwata kamera yange ne ngituulamu nga ndi bwogo. Bano bakimanya abali ku channel. Nze ne njogera ekyange. Give out your opinion. Ize nga nze. Era tebikwatibwako muntu n'omu, nze nvunaanyizibwa. Kati wano bye njogeredde wano tukola disclaimer. Nakawooya byayogeredde ku Big Brother. Who is responsible? You or me? Fenna. Sijja kulekerera. Oli wanjawulo. Ya fenna. Omanyi radio ne TV ezinga. Mainstream media. Zikyaza bannabyabufuzi. Ne bagamba ebyo. Disclaimer. Ebirowoozo bibuulidde ebyo. Siya NBS, siya CBS. Nebyo oba bagiddukanya. Obula byoyo. Sekino. Naye mu kukubira bakukyaze. Babeera bataawo. Babeera bakwagalako information. Byoyogedde. Nvunaanyizibwa kuba nze mbikubuuza. Yes, nabo kennyini ekyo kino kikyusaamu. Nabo kennyini balina okyusa. Bweba disclaimer. Naye kyuse mu disclaimer. Omuntu byayogera. Kubanga host. Nawe oli responsible. Gw'oli guest. Nze nkuwa ebibuuzo n'oddamu. Audience n'emanya. Ate nze nakuyise. Kiseereza we share. The consequences. Baakubba akalulu. Tibanziba. Eyali muntu eyali afuga essaawa zino oba ali mu ntebe yo si alina okugenda mu kituufu. Eyawangula si yafuga. Nze nkubuuzizza gwe n'ombuulira. Lwaki ekiteeka ku nze nzekka? We should share the consequences. Kati mainstream media era kikyusaamu naye ate era si mainstream media yokka. Ne mu teaching ya journalism and mass communication. Nabo balina okukyusaamu syllabus eyo kubanga disclaimer ekolebwa ku mainstream media bagisomesa ddala kuva eri mu course ng'abaana basoma amawulire. So si kintu kyawano wokka ne mu njigiriza mwekiri naye nga mu njogera ennyango oba mu buntu. Both parties have to share the consequences. Kubanga sinze neereese ate naawe gwe wampise. Oli otya nnyabo? Ndi bulungi. Muli mutya oli atya kukuuma ow'endiga oba nkonoonedde. Ono n'ayagala kundisango kati. Oli muganda wange kakati mba nnyina okukikola ki? Ono mulamu wange munnange. Kale omubaka gwe tulina mu nnyumba era nga ye Nakawooya Esther omubaka omulonde ataalangirirwa owa Nakaseke ekyo nja kyesibaako nnyo kubanga kyatuluma. Nga ffe bannankyukakyuka bannange simanyi oba bunaakya ku makya. Waliwo embeera wenga naye busobola okukya ku makya nga nange ndi mubaka wa paalamenti. Ogenda kujja ku wa paalamenti? Oba omukisa mbwagala obadde ki? Tewali kitasoboka. Nanti kyenkugamba. Nanti mbadde nkubuuza mmanyi. Then omaze okutegeera. Tewali kitasoboka. Buli kimu kisoboka. When you believe, you can achieve. Buuza kuba tulaba. Tonnababuuzaako tuli mu wolokoso. Abatulaba abalungi, mwebale kukola, mwebale kukazana, mwebale kubutabongoota, okukuyita kudduukirira mulango gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'obutabongoota. Mwebale butabongoota, mwebale kukola, mweyongere kukola. Nze Nakawooya Esther, mubaka ow'ensonga, Maama Nakaseke, ate era nze patron wa Esther Nakawooya Foundation. Ofunze kituyita enough. Nsanyuse nnyo okubeera awo Mwami Jamal, webale kunkyaza. Tole nga twogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Oba oli awo
ezigenda mu maaso mu kitundu kyaffe ekya Nakaseke gye tusibuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Muli mutya baganda bange Abaisiraamu, muli mutya baganda bange abakkiririza mu nzikiriza ya Kristo. Mukama mulungi kiseera kyonna Mukama mulungi weewaawo era ze embeera ze Mukama ffe yeebazibwe. Tugenda kwogera ku nsonga nga bbiri. Nakawooya Esther tubeeranga tumufuna, ndowooza mumulaba ku nsonga ez'enjawulo, si lwakuba nti nno yasinga okutegeera ennyo, si lwakuba nti nze nsinga okutegeera ennyo, nedda. Wabula kimukakatako okulaba nga mu butuufu awaayo opiniyoni ye nga ye munnansi oba munnayuganda afaayo era asobola okuba oba oli awo kubanga alina abagoberezi, asobola okuba nga alina abamukkiririzaamu ono gw'olaba emitwalo n'emitwalo gy'abantu abagamba nti omwana oyo kyayogera kituufu oba omukyalo oyo kyayogera kituufu. Kale Nakaseke yasobola okumba ka Parliament n'ayimirira ku fulo n'atuusa eddoboozi awatali kukankana kubanga ensonga tulina omubaka gyali ababaka b'e Nakaseke kanveeyo eyo sigenda kwogera kubanga waliwo ebintu ebimu by'otuula manyi abamu batyo byogerako. Juzi nali njogera wano kintu nali njogera ku bulogo omu nga nyina bulogo omu gwe ŋŋamba nali ndigamba lumbuye ne mugamba ne mu Nuupu ekyo njagala okimanye oli munnankyukakyuka kubanga musingako okutuusa eddoboozi eri. Waliyo ababaka abali ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tebakkiririza nga bakola birala bwe bamutuukako ne ku gurawundi nga balala nnyo bawagizi ba NRM, bawagizi ba bibiina birala. Era lumbuye nakimugamba ne mugamba muganda wange ekyo tobamanyi nja kubakubuulira, nja kujja lumu ndibakubuulira mu kamera. Obadde ki si ne pate mulimu abamanyi ne batyo boogerako akola birala like olina kiwayogera mu interview emu n'ogamba preach what practice what you preach. Akola birala ayogera kirala. Naye mubaka wa Parliament wa kitundu aluddeko emyaka 10 n'egyo yakujja nja babuulira baweerako aba constituency kubanga nabo ngenda banoonyerezaako nga naye ono wa Nuupu. Yes, wa Nuupu ayogera birala nnyo naye omuli akukuta n'abantu, abeera mu Gomesi, abeera mu Pulimu, abeera ku zi boda. Twagala kujja kukola nkyukakyuka mu buli wamu ate aba atya kumulaba nti kati avuga eri emmotoka kati aba akola bw'atyo kitegeera tekirina buzibu naye aba atya mumulaba. Omuntu okwambala okutinnya bodaboda n'oteekako elementi n'okola otyo kitegeera oba weekweka bantu oli mubaka wa Parliament tewankubadde eba ekwanguya n'ekutuusa kiki ekikulinyisa bodaboda ng'oyita ku bantu bo olwo bamulaba nti wuuyo agenze otegeera nga bamulabye bamutegeera kubanga waba yambadde element mission eba yabutalabika mangu abayitako ne batamutegeera. Waliwo nti amulaba n'agamba waayo mbaka yimirira agamba ati waayo kanziruke wano weewati ngolo bamaze omumwabya naye nja kujjamba kuwe baweerako mbamanyi nakazuulayo ababaka abo on a serious note. Banankyukakyuka njagala mwegendereze one day nja kujja nkyakuŋŋaanya njagala mbaweze nga bwe baba baŋŋamba nakazuulayo ababaka abo like they pretend to be opposition nga ba family ya Nuupu era babeera kumpi ne Kyagulanyi. Ekituufu kiri nti nga tebali nga bakola byanjawulo nnyo kyokka nga bamaanyi we boogera ku radio ne ZTV olowooza bano be babaka be tulina mu ggwanga. So eyo katuveeyo nja kujja topic kati kwolwo gwojja okunkyaza kyeki batwalayo tooke mu byafaayo by'obufuzi akatono ke mmanyiiko gavumenti zonna zibeera n'abantu abawugula abantu oba ntegeerekese abantu abawugula abantu abajja abantu ku mulamwa. Nakawooya ne mugoberera kalyesuubula naye ng'ekituufu kalyesuubula si kyekyo kye mugoberera kye mulowooza ng'aliwo kubawugula kubajja ku mulamwa mutuufu mugoberere ekyakalyesuubula. Anti ebiseera ebisinga tasobola bawugula kubanga abasinga boyogeddeko okusinziira ngeri gye nkufunye kitegeeza nti aba waali nga wapate era nga yabagamba wapate kati ate abawugula atya anti kati awo nze ndaba ekyo akifunamu ngaani ng'omuntu
era gyabeereeyo jajja ssente wa ezimukozesa ezimuleetera okukola ekyo tabagattako kubanga wanapulikinga kirala era abantu batwala kyopulikinga eri tabagattako asigala agatta eno talina kyagattako ebalina kyebagattako naawe eyo hypocrisy. That is bad. Obadde njala sayire eno gye weeyita oba wabulabe eno ate n'ekirala kubayita okulya mu lulime ne mu luzise zezo moles. Mwami Mugisha muntu yakozesako ekigambo kya moles be bantu ng'alya mu lulime but time will tell. Yes. Big Brother Uganda akomo katusonyiwe oluusi tujja nga byebyo ebituliko naye nga ebyo bibeerawo oli muntu waffe genda mu comment section naawe olinayo omubaka wo gw'omanyi omulekeo awo oba osobola omubuulirira gwe gw'omanyi takkiriza Honorable Nakawooya abo abantu bayina ideas anti munkola entu buli muntu yenna kangeze oba Jamal Lubanze oba omubaka wa parliament yandiwuliriza omuntu omulala nga alina kyamugamba oba kyamuwabula ekimugattako okitegeera oba oli awo ate oli ayinza olowooza kigattako naye gwe olaba tekikola tekikugattako naye nga munkola entuufu mu buntu omuntu yenna aba alina okuwuliriza ye n'asengejja n'atwala mu kyakola kyatutte naye tuli mu mbeera nga omubaka wa parliament tasobola nakuvaluwinga gamba nti kampulirize gundi naye ate ng'oba oli awo bwe yandimuwuliriza kyandimuyambye nnyo nga ogambye nti balina ideas bwe wamuwuliriza wamuwa obudde n'amuwuliriza ajjamu ebimuyamba ebyamagezi abeera 24/7 abeera ku ground nomanyi lwaki nkubuuza nti oli omubaka wa parliament awuliriza omuntu wa bulijjo nti waliwo ababaka si bonna naye nga ye talina budde buwuliriza abantu ba bulijjo talina budde buwuliriza n'abamulonda bennyini nga talina budde bubawuliriza alaba nga he or she is a class above them. Naye nga newoba olowooza nti we class above them, those people have knowledge, thorough knowledge esobola okuyamba nga gw'omubaka wa parliament mu bulamu bw'obubaka wa parliament oba mu bulamu bw'obukulembeze bw'olimu oba ne mu bulamu bwo nga gw'omuntu. So it is good to listen to those people. It is good to listen to everyone. By the end of the day olonda munogamba nti kantwale kino naye nga si kirungi muntu kuzibira kuwuliriza muntu. Honorable Nakawooya zibadde endowooza katigire emyaka 60 bukyanga tufuna bwetwaze simanyi naye of course oyina ebirungi byolabye oyina birungi byosobola okugamba nti gavumenti eyina kyegaseeko oyina kyekoze bwe kiti gwe okusinziira ku ndaba ye y'ebintu emyaka 60 byefuna obwetwaze kati ndowooza tugaseewo giri 21 awo ndowooza gw'osinga obitegeera gw'osinga okutegeera edde 21 egyabali then 37 eja tubalaana ate wano wakati wano 37 okutuuka ku 4 kubanga 26 is it era tejinnawera ate tugenda wanaabaawo omulala wajjawo sebo maama tugenda kuwamba tomanya gino emyaka egisigadde mitono gavumenti ya President Museveni eyinza okwerwanako neteereza buli kimu ekyagiremu mu giri 37 negisoboka sisuubira olina kukkiriza nno nti agenda kutaleeza tomanya ebyamagero gyebiri wawulira ebyamagero tomanyi twali ebyamagero mu myaka ebiganye emyaka 37 gavumenti esobola okwerwanako mu myaka gino gye tubulayo okutuuka mu 2026 neteekawo embeera y'ensasagge buli kimu ebyenjigiriza ne bikyuka amalwaliro ne gakyuka eddagala ne ligenda mu malwaliro enguudo ne bazikola tomanya nzikiriza mu byamagero ate nnyina okukkiriza naye gonna bikira ddala nga talina wadde okukkiriza okutono nedda Honorable nga tuzeeyo ku nsonga y'emyaka 61 kati kwatubale emyaka 40 kubanga kati twatandise ogiweeyinga okubeerayo twafunye independence ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekkumi twafuna obwetwaze naye twatandise okuweeyinga emyaka giri egyasooka egy'abakulembeze twalina abakulembeze abaali baweerako ndowooza ogenda bamenyera abatulaba then nakati olwaleero tulina President Museveni ogwo emyaka 4 gye tubala waliwo ebyenjawulo byolaba
government byefunye eno byekoze of course tetugaana ina byekoze birungi then waliwo neziri ezajja nafuga muno nakwata muno nakwata muno nakwata okubeera ku Mutesa 1 paka olwaleero biki byolaba eno bibatukoledde ebirungi n'ebibi then ne wali bye bakola era kyemmanyi bisiŋŋana waliwo ebisiŋŋana omanyi wadegera kuba president nezijukira twayinako Mutesa kabaka Mutesa netubeerako ne Obote 1 netubeerako ne Obote 2 netubeerako ne Idi Amin Dada oyo gwa ggwanga myaka 8 yafuga myaka 8 njukira bulungi tubeerako ne Binaayisa netubeerako ne Lule ani omulala awo beebo kati awo bonna balaba nti bangi naye bali myaka 20 ku independence of president bonna balinako emyaka 20 obungi bwabwe kati ate obungi bw'emyaka eno obusinga bulina atya bulina president omu wadde ogamba myaka 4 nze mbala 37 neggo abalameka obalaana n'abala bali batulaba oli ababalaana kitegeeza nti ku independence y'eggwanga lino Uganda nga yeefuga obukulembeze bwa mwami Museveni buliko kati bwe butwalako ettundutundu eddene ennyo kitegeeza nti buli accountable almost 80% wetaba 85 okulemererwa kw'eggwanga oba okugenda mu maaso kwaki okw'eggwanga lino buli accountable nnyo bali emyaka gye baaliwo nga twefuga miki bitono ate tukkiriza nti twali twakafuna obwetwaze twali tukyalina bingi ebyokola ki ebyokuyiga tutambuza tutya emirimu gavumenti etambula etyani muntu mutuufu wano kitegeera so twali tukyalina bingi naye nze nga Nakawooya munnamawulire amanye ensonga omunoonyereza ate era omusomi w'ebitabo I want to appreciate the 21 years egy'abakulembeze bali abalala nga sinatuuka mu gino egya mwami Museveni emyaka egy'abiri mu ogumu abakulembeze be tugamba nti kale baatwalako ku bbanga nga bali mu bukulembeze babako bye baconcentratingako ne babikola that was Obote nga tumugasse mu Obote 1 ne mu Obote 2 omulala ne Idi Amin Dada those 8 years omuntu wabanga ddala wakukola era waba wakukola aba akoze ekirala tulina enjogera egamba nti anaze natakumba wano mu Uganda kitegeeza nti waba wakukola it doesn't need you to take a long time n'ekirala tulina enjogera egamba nti akali baakendo okalabira ku mukonda amangu ddala nga tebanaba nakuyita bbanga ddene oba olabye nti ono omuntu ali bamukozi oba agenda kukola so emyaka egyo egya Obote n'egy'Amin waliwo ebintu eby'omuzinzi byateekebwawo gana kati tukyabirina tukyabitambulirako naye ng'oba oli awo gavumenti ya mwami Museveni tesobodde kukola myaka 37 oba 38 oba kalaana abalala gye bakola gye babala kati ewaffe tulina eddwaliro Nakaseke Referral Hospital eddwaliro eryo lyazimbibwa ku mulembe gw'Obote ate si districts 2 zokka kati Nakasongola Nakaseke ne Luweero naye nzikiriza nkutegeeze oba nkutegeeza abatulaba nti teri serving abo bokka abalwadde abagenda mu Nakaseke Referral Hospital bava n'ekyankwanzi tulina abalwadde abava ekyankwanzi nga bajja mu Nakaseke Referral Hospital tulina abava ewakiso tulina abava Luweero Nakasongola n'ewalala ebitundu ebirala lwafuli lisavinga district eziwera 5 oba 6 nga abantu abo bonna bavayo ne bagenda mu Nakaseke Referral Hospital naye lyazimbibwa mwami Obote waliwo amalwaliro nga Gombe sayidi eyo oba ezitambala district oba Gomba abantu balimanyi liri ku kkubo lino eddwaliro ddene naye amalwaliro ag'ekika bwe gatyo gazimbibwa Obote gali distributed nno mu ggwanga mu bitundu eby'enjawulo naye weegali gakyasaavinga Mulago naye mbadde nga sinatuuka ku Mulago ngezaako okulaga amalwaliro ago agazimbibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ku mulembe ogwo gakyaliwo naye nga mwami Museveni wagezezaako n'ogamba nti kalinovetinge ebijimu ya mwami Museveni ogamba nti kati kalinovetinge wano wayonoonese waki nga n'ebikoleddwa nga bibe nga biri so ku mulembe gwa mwami Museveni tetunalaba amalwaliro gazimbiddwa nga ga muzinzi kale nga gajja ku standinga the test of time nga gano bwe gakoze eki
gayimiriddewo omulembe gwa Mwami Museveni tuyinza okulabako wano Kiruddu Kawempe those are extensions of Mulago era ku mulembe gwa Mwami Museveni tuyinza olaba Mulago agezezaako okulaba nti ayongezebwako bamu extendinga batika wing eno batika wing eno naye gye bakomye oku extendinga gye bakomye n'okucommercializinga. What do you mean? Nti omuntu wa bulijjo talinaamu 100 tosobola amala galumba Mulago. Ogamba bifuuse bya nsimbi. Yes. Luli Mulago yaliwo naye nga omuntu yenna ogendayo ne bakola ki ne bakujjanjaba n'ofuna obujjanjabi bulungi nnyo. Kino kye batugamba oli Munnayuganda. Kino kye batugamba nti kya bwereere. Just kiki kye nkugambye nti it is high time for people in this government to start practicing what they preach. Wajja kugamba nti kya bwereere naye bw'otuukayo it is not free. Bya ssente. Services mu Mulago zaaki za ssente. Mulago kati si w'abanaku. Mulago w'abalinamu. Batoyinaamu teweesimba mu Mulago naye nga tukimanyi nti ddwaliro lyaki government. Okitegeera? So kati ogenda olaba nti ebintu nga mu biseera biri Mulago yaliwo n'agamalwaliro galiwo naye abantu bagendangayo aba bulijjo n'avaayo ng'obujjanjabi abukoze eki abufunye at a free cost. Ekitaliwo kati I'm comparing the two. Emyaka gira 21 ne gina 7. Ana kala ana. Okitegeera naye kati saawa eno kizibu nnyo wadde nga kati ali commercialized Mulago oyo ku bantu ba bulijjo naye era kizibu nnyo sangayo abakungu ba gavumenti nga bagenzeyo n'afuna treatment n'aba satisfied. Abakungu ati we back yes then nga babote baamini bagende Mulago ne babajjanja bakati njogerako bote yali president Amini yali president kitegeeza n'abalala abakungu abalinga mu government balinga bagende Mulago ne babajjanja ne bavaayo nga bali okay which is not existing now. Ekyo kyakyuka mukungu wa gavumenti mulaba bulabi nnyonyi kumuddusa India kumuddusa Kenya mu Aga Khan Beti kama yagamba nti ye okufunamu embeera yonna akubira president essimu paka mu America. Era yali talimba omukyala oyo teyalimba kubanga kyeyakola yali agamba nti abantu mwerwaneko kubanga at the end of the day nguze egenda kosa mu abantu baaki bawansi nze ndi mukungu wa gavumenti tenkosa n'abakungu abalala ba gavumenti tebakola ki tebakosa kubanga bw'alwala bajja mu kiteeka mu nyumba bamutwale mu Aga Khan Kenya bamutwale mu Buyindi bamutwale mu America bamutwale mu malwaliro mu mawanga agalina obujjanjabi obuli advanced naye Mulago yagendayo gwe omuntu wa bulijjo ng'enguzi gy'eri ng'eyasasula ate nga n'ekyolina okufuna tokikoze eki tokifunye. So yali mutuufu we yali agamba abantu ba bulijjo okwerwanako. However tulina lwaniramu abantu ba bulijjo n'abali mu bukulembeze. So mbadde nkulaga amalwaliro waliwo enjawulo era Mwami Museveni akyalina olugendo lunene olaba nti ateekawo azimba amalwaliro ng'agazimbwa ku mirembe egyo. Enguudo ezimu ezazimbwa mu myaka 20 zezo ze tulina oba nabo bakozeeyo ezaabwe okundaba y'ebintu. Of course wali enguudo zoonooneka enguudo zirina duration nti n'oluguudo tuluzimbye naye lwakulastinga emyaka 2 budget lwakulastinga emyaka 3. Waliwo enguudo balina enguudo ze baakola. However ne gavumenti yenalo erina enguudo zekoze lwakuba ffe wano mu Buganda tunaba nnyo okufuna impact y'enguudo ziri bbali eyo. Nze ntambula mweno Uganda ntambula ogenda mu bitundu ebirala Northern Uganda Eastern Business Capital side eyo waggulu ogenda ggulu ogenda wa Lila nebbi enguudo zaayaba Museveni abakoledde enguudo naye ffe wano mu Buganda tukyali bubi ku nsonga yaki ku nsonga y'enguudo wano tumaze ebbanga ddene nga tukaaba kale Museveni ajjukire kale gye yalwanira yokka mu Nakaseke gy'ayita Mekka atuzimbira oluguudo lwa Kisulo Nakaseke Kapeeka alutuwere kolansi olunaku ndoogerako nga tugamba tukwegayiridde ssebo Mwami Museveni walwaniriro ye Mekka yo kale tuzimbire oyongerako ne mwami ne mutowe Mwami Salim Saleh kuba kati wafuuka waka n'abalala mwenna eno gye mwalwanira mutuyambe mutuzimbire oluguudo oluva e Kalule Bowa Nakaseke Kiwoko mutuyambe mutuyire kolansi nga tulajana nti bannaye tubeegayiridde eno gye mwalwanira ye Mekka mutuyambe oluguudo lwa Luweero Butalangu Kiwoko Ngoma mutuyambe mutukolere kolansi ninga nampulira zibu juzi batuyambyeko katono batandise okukola oluguudo lwa
Luweero Talangu Kibuko bazo biwakola ne tulina enguudo zaffe zendala zimmenye nazo tuzeetagako ki tuzeetagako kolansi tukyali bubi mu nsonga z'enguudo si mu Nakaseke yokka ne Buganda nga region enfuufu nnyingi juzi nabadde ndaba omubaka wa Baale County Baale kiri mu Kayonga mwami Tewandeke Charles ku independence ye yakunze abantu ne bagamba nti this is not independence it's actually black independence kubanga gavumenti etusuubiza oluguudo lwaffe luno ebbanga ddene okulukola kolansi naye tekoze eki terukoze naye baali babba akalulu ka mwami Mukanakwedde bakawe mwami Muwonge gavumenti yagamba katubire mwami Muwonge ono atule mu ntebe tusobole okukola oluguudo lwammwe luno naye nakati tukyalukola ki terunabakolebwa tukyagaanyi abantu bafiirako manyi abantu eyo balinayo waliyo kampani zinyirayo ebikajjo kati ebimotoka by'ebikajjo tebitumedde bantu bo bibanyiga enkya neggula abantu bafiirako enfuufu y'amaanyi luli mu mbeera mbi naye gavumenti evuddeyo so generally wano mu Buganda mu by'enguudo tukyali bubi mu regimu ya mwami Museveni sobola kwesigama ku nguudo ezaakolebwa mu mulembe gw'Obote ku mulembe gwa Amino oyinza obutazisanga lwaki nti ziba zikoze ki zikoze emyaka ezaali zirina okukola zikoze ziwoninze out but gavumenti erina responsibility okukola enguudo okuza kudetinga wezikadde neziddamu nezizimbibwa n'ebirala ku bimu byekoze bino ku bimu byekoze ebyenguudo nabadde nkompera nga nagambye nti ekyamalwaliro nakikomperarinze bulungi naye ekyenguudo I can't compare nnyo kubanga nti bali baazimba ebiseera ebyo of course kati emyaka gitambula tezisobola kubanga zikyakola ki nga zikyaliwo nga ziri mu mbeera nnungi naye kikakata ku gavumenti eriko okuzimba okuddaabiriza abantu nabeera nga batambulira mu mbeera ennungi ekirala enguudo zino zigattako nnyo ku byenfuna by'eggwanga Uganda kubanga mwami kali esuubula nze mba nga ndi mulimi w'e Nakaseke kubanga ndi musuubuzi w'e Nakaseke nga sobola tambuza produce yange produce by'ebirime byemba nkungudde bitwala ku katale bulungi nga tebandondodde olw'oluguudo kitegeeza nti embeera tejja kuba nnungi kubanga oluguudo luba lulungi omuntu anava ku katale ajjangulire ku nnimiro tajja kunjerega olw'okuba oluguudo luki bwe luba lulungi tanjerega ampa ssente ezijja mu kyenkoze ekyo kyemmuguza nange bwe luba lulungi nga nze ngenda okukwata produce ngitwale mu katale bajinguleko kitegeeza nja kukozesa amafuta agasaanidde yasigala nga nfuna amagoba genina okukola ki genina okufuna naye bwe luba lubi nkozesa amafuta agateetagisa n'obudde bungi maliriza sifunye mu kyenkoze so gavumenti ya President Museveni ng'erwanotereza ebyenfuna nga twogera ku myaka 61 egya Uganda erina okufaayo nnyo okutereza enguudo wano mu Buganda ewaffe ne Nakaseke ewaffe kubanga n'otaleta nkola ya parish development model nti kambawa kakadde mu ttemu bwavu emyoga naye n'onkolera oluguudo ngenda kwerimira emboga zange ngenda kwerimira emmwanyi zange okitegeera nzitwale katale ntunde mbeere buki mbeere bulungi so gavumenti ya mwami Museveni eteekewo embeera esobozesa bannansi okwekolera emirimu gyabwe bafune mu bye bakola. Hon.Nakawooya Esther Nakaseke woman MPB 26231 era nga ye yalondebwa newankubadde ng'entebe yamuyita mu njagana za ngalo webale nnyo webalire ddala ensonga zayogera kuba tuli mu kumenyaamenyamu ebirungi gavumenti byekoze ina byekozeeko newankubadde ebisinga byegaanye okukola tetugamba nti tebikoze wabula egaanye kuba erina obusobozi bukola ki oba njogedde bubi Uganda nsingagga tuyina ssente ezisobola okukola ebintu bannansi ne beeyagala singa ssente ziba mu mikono gy'abantu abaagaliza eggwanga so kitegeeza nti ssente ziyita mu mikono nti oba oli awo nti osanga mu ministry eno nga mulimu ono bwati ne bwati ng'ate yakuteggera na famire ye no nga ne famire ye Hon.Nakawooya nga tuvudde ku nsonga ya independence newankubadde waliwo abamu be bakutte ku independence wabategeerako be bakwata yes newankubadde waliwo abamu abaalaga twala ebifaananyi bingi nnyo abaalaga nti bo independence ate mbi nnyo tebakwatako waliwo abaalaga nti Uganda ate nsibe tetufunanga bwetwaze waliwo abaalaga nti Uganda bwetwaze oyinza ogamba nti Uganda erina obwetwaze naye ekyeddayo ku personal level omuntu yenna nga tosobola kweyimirizaawo mu byensimbi nga tosobola gamba nti ekyamazima ndi mumativu n'engeri gyembeerawo oba independent okitegeera omuntu tugamba twogera ku independence twogera ku muntu asobola gamba nti nnima emmwanyi zange ne nzitunda
nenfuna akasente akamala nenfuna amagoba agamala obulungi kubanga enguudo nnungi akatale kalungi sente ya Uganda erimu value nemperera omwana wange nendabirira waka wange netulya bulungi netwambala bulungi n'okusavinga nensavinga bw'obanga toli kweryosa you're not independent abaana Uganda abasinga tetuli independent lwaki nti okola nnyo ofuna kitono olima emmwanyizo otuuka ozitunda akuba maki mabi n'otundira ku bbeeyi entono olw'okuba nti embeera y'amakubo akugula naye emwafectinga nawe esigale ku affectinga kitegeeza nti okoze nnyo ofunye katono tojja sobola kutwala mwana mu ssomero ly'oyagala asomeremu tojja sobola kugulira mwana wo olugoye oyagala ayambale ewaka temujja kulya buki tojja kusevinga toba independent. Hon.Nakawooya Esther banaffe abasenkya property real estates bannange mugendeyo mugule ploti bintu bisobole okubanga bitambulira ddala bulungi nnyo ate era n'ekirala bannaffe aba Victoria School of Beauty and Hospitality Management era gye bali Ham Connect UG batwala abantu bweru mugende mubalabe bannaffe aba Lincoln Ventures Uganda Limited batunda amataka bagula amayumba ne bagatunda bali wa bakuli ebintu bisobola okubanga bikwanguyira bulungi njangu olange naffe genda mu inbox yange esimu kwezi yawo osobola okubeera nga ate gitambula omanye ebintu byafuuka digital totula na bizinensi yeeyo nga waliwo channel bweziti genda naye oba tozze wange fuba nnyo olaba nti ogaziya ku bwongo ogenda olange ku zi channels ez'enjawulo abantu bali digital babeera ku masimu babeera ku zi laptop babeera ku ki tojja balinda mbu nno balina babawuliriza radio ba TV ebyo bigenda bikendeera eno social media egenda emalawo embeera eyo kale webale nnyo webalire ddala Hon.Nakawooya nga tumaliriza njagala twogere ku bintu bya LC1 chairman elections ne ndoza zezo bamaze ne bata ssente kubanga twali wanira n'okyogerako n'okikuba n'ogamba nange twagala kulonde tetuyinza kubeera nga tulina president nga tulina LC1 otuukira ate ng'ekyamazima president alina okukolagana ne LC1 atandikirwako so twagala kwebaza gavumenti tumanyi nze ndi muntu alaba ensonga nga bwe ziri I always give credit where it is due gavumenti twagala kugyebaza nti finally yalwiriziza ssente abantu bano balondebwa nali nwana wano nti gavumenti byonna byekola ebikole naye eteekewo ssente zirondesa LC1 LC2 obukiiko bw'abavubuka n'obukiiko bw'abakyala lwansonga nti bano abantu bakulu nnyo mu ntambuza y'eggwanga lino mu ntambuza y'emirimu mu ggwanga lino twagala kubeebaza mumaze ne muta ssente era okusinza ku mawulire agaliwo okulonda kwa Novemba mwezi gujja kitegeeza nti tutubulayo kati wiiki nga 3 enteekateeka zikole ki zitandike era nabadde nsoma wano Daily Monitor nga ndaba omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda agamba nti batandise okweteekateeka balabe buli kimu engeri kigenda okutambula ekyo kirungi kubanga bwe wobeera n'omuntu ali mu ofiisi nga talimu mu mateeka ate nga addukanya ebintu bingi ebikulu mu ggwanga toba seefu so twagala kubeebaza njagala kunga abantu abagenda okwesimbawo mweteeketeeke bulungi abantu ebiseera ebisinga balonda busobozi ku mitendera gyonna balonda busobozi naye ate LC1 kisukkawo nnyo balonda nnyo obusobozi bw'omuntu omuntu asobola okuyimirira ku magulu n'agamba nti ensonga eno eri bweti atunuulidde gundi anandaba atya gundi anandaba atya so abagenda okwesimbawo mweteeketeeke n'abagenda okulonda mutunulwe n'eriiso ki eriiso ejjoja abantu abasinga tubadde ba victims ab'ensonga z'ettaka b'ekibba ttaka mu bitundu byaffe mu Buganda buli awo n'ebitundu ebirala naye nga abasinze okudibaga ensonga ezo n'okuzituusa we zituuse abadde ba chairman kati mulonde n'eriiso ejjoji n'obwegendereza obw'ekika ki bw'ekika ekya in fact wano ku bwa chairman twetaaga abantu nga si baluvu nga bamativu wawe watandikirwako buli nsonga waliwo kye bayita omutima omugagga ng'omuntu alina omutima omugagga ngayinza okuba talina ssente bizimbe ssente zino eziri physical ze tuyita obugagga naye ng'alina omutima omugagga abo be bantu abatuufu ab'okutuula mu ofiisi oba ssentebe waliwo omuntu omugagga naye nga mwavu ku mutima abo bantu babeera babi nti aba n'ebintu byabuwumbi ebyo bya billions naye ng'alulunkanira 10 n'agwirana ng'alinga talinayo wadde olwataano so tutunule n'eriiso ejjo tutunule nnyo nkaliriza bye tugenda okuteeka mu ofiisi zaffe eza LC1 nze ndi mulonzi naawe oli muki
nawe oli mulonzi era nange nzireyo ku kyalo kyange niyo tumenya ni bwengenda okukola ki bwengenda okulonda so katulinde enteekateeka naye akakiiko k'ebyokulonda kaze kateekateeka okulonda ewavaamu nga waliwo abatali bamativu naye ku mulundi guno nze njagala saba akakiiko anti akayitibwa the independent electoral commission kyesimanyi oba kali independent oba tekali naye njagala kubasaba omuntu waba nga yawangudde omuwa obuwanguzi so si byakubeera nti oli gwemwagala mutegewo nti mwagala gundi wapate gundi awangudde wapate gundi mumugjeewo mulangiye gwe mwagala nedda okwagala kw'abantu eddoboozi ly'abantu mulireke lye liba likola abantu babeera n'ensonga lwaki bantu bayisizaamu aliwo oyo bw'omuwanyisa nti olwokuba nti abantu balonze ono naye ate gwe mwagala ono yewapate gundi tekikola makulu oba mukola disservice eri abantu so baleme kuteekamu bya bufuzi nti kati ono gwe twagala nga bwe bazze bakola mu bululu obuze bubaawo obulijjo eno n'obulala obuli Chairman Werosi wano mukulu nnyo n'abakulembeze abalala bakulu nnyo naye tekikulu nnyo omuntu obuwanguzi bwe ne bumuweebwa osinga oyisa omuntu mu mankwetu nga si yawangudde n'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda mubeere independent nga we mweyita beeyita bweyisi njagala osibula batulaba oyo Hon.Nakawooya manyi nze nabagamba ebyange ebyaffe si bya sipiidi kiri gy'oli oli wa ddembe genda mu comment section naye nga bwagambye wano yajja ku kyano kuno n'ayogera emirundi gy'alinga esatu kebera vidiyo ng'asaba gavumenti bateekewo okulonda ero si wano naye mwebale kubanga mwamaze ne mukikola Big Brother twagala kubeebaza eddoboozi baaliwulidde twalwana wano twakandula eddoboozi yabategeeza teyabakuba yabategeezanga mukole kye mukola kyonna naye muteekeewo sente ezirondera twali twakogera ku nsonga z'okulonda nga bagamba tewali sente zirondesa bayirosuwa ne bafulumya roadmap ey'okulonda kwa 2026 nenzirano ku Big Brother ne mbabuuza otugamba mutya tolina sente za kulonda ku erosuwa kyokka ofulumya roadmap y'okulonda kwa 2026 tushabuleyo emyaka emeka esatu okitegeera neza ne kugamba nti 107 ne gavumenti ewabeera nga balina interest mu kintu sente zirabika naye oba tebalina interest mu kintu tezibaawo naye kati interest bagipiikinze kyobalaba kati zaalabise naye nga era kyemmanyi era zaaliwo naye olw'omulanga gwe twakuba olw'obuvumu bwe twayogeza n'okulemera ku nsonga okwaliwo kwe twateekawo gavumenti emaze ne releasinga ssente twagala kubeebaza nze Hon.Nakawooya mama Nakaseke ow'ensonga ate era patron wa Hon.Nakawooya Foundation enough Ssaabasajja Kabaka awangala